Mbaniza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasira mu subscribing ate munyigene kade munangi amawulire agatambula akade kano mawulire ga dokita Underbat abasinga Mr. Sijja kimalayo naye nga bagamba nti meet Dr. Underbat the gynecologist gaino godi baba kigambo nga kizibu era ngono yakola ku Rwema Namakula bamwita gynecologist baba nyabu eri kigambo ndoza kyekyo ono ye dokita akola ku Rwema Namakula wabula ndoza mukitegeera wenjogera ku musawo oyo abakwasaganya by'abakyala kubajjanjaba biki kubajjanjaba ndowooza mwanseeyo era abasinga batanse okubanga basala omugambo abagamba nti nono yalikakkananga byatutte Rwema Namakula bone Amuza byatandika bwe bityo jjukira bino webijjidde nga Amuza yafunyeyo dda omukyalo owokubiri akugamba agenda okuba nkola ki afuka mujja wa Rwema Namakula kakati ne dokita ate ono simayanga Underbat oba Nankani nate nakola ki navaayo akati biki ebigenda mu maaso bannange mbone Amuza mbone yatandikanga dokita ono Underbat ekyavaamu sikwe kweddiza Rwema niyeddiza Rwema Namakula namutwala abasinga budde nga batabuuka nga bagamba ne Rwema Namakula gwatatulako wansi wabaaki Rwema ng'ozunzizza amakkati bannayuganda bali ku mukazi bali mu kumuyisaamu ggaali nga bagamba mbu si bazunzizza amakkati bune akimayanga Underbat bune yandibanga munnange naye ng'akola ki ng'afuuka Nankani Dr. Amuza abasinga bagamba nti ne Underbat yandibanga munnange naye akola ki Rwema Namakula mbu amugabanyizaako bannayuganda basala omugambo ku social media bannayuganda balaba edduka Rwema Namakula mukazi wattu abasinga bangi nnyo tebamusiima okuba nti nagende wa Amuza naye ebiseera ebisinga oluusi omuntu waddembe okukola kyayagala kiba ebintu byonna ebyapeninga nga bikozinga relationship ye ngagamba nga bifeesinze ku relationship ye ne Amuza abasinga bibasanyusa era ebiseera ebisinga omugambo mungi nnyo ogusalibwa ku social media omugambo mungi nnyo kuba ekyamazima by'ebisoomooza bizinga bivaawo ku social media kuno kubanga n'omukazi ono guba atambuzibwa ku social media si yasoose ne mu 2023 era waliwo omukyala gwe baatambuzanga ku mutimbagano nga bagamba nti nno yandibanga mujja wa Rwema simanyi wa gye byakoma kaali kakyala ndooza ka dokita oba kaali ka dokita Amuza alinako mu katambi wabula kyazuka nga Amuza mbu yalikodinga katambi mbu omukyalo n'amulikodingiramu ng'akozesa face camera kakati no munnange awo netuyitawo akati saa zino ate gwe tuliko mulala naye mukyala mumpimpi bagamba nti mujja wa Rwema Namakula ate bate ziri busa ali nezireka zeeta Dr. Underbat nga bagamba nti no Rwema naye gwandinza okuba nga azza mu kifo kyani kya Amuza era abasinga batansedde okuba nga bagusala nti divorce yawedde dda divorce yawedde simanyi oba abasinga abasala omugambo guno baateekayo bukamera obulikodinga ku maka ga Rwema nga bumanya ebiri mu bisenge bisensinga byonna bwe bafunyemuko obutakkaanya simanyi naye ng'omugambo ogwo gusalibwa muntu wange gusalibwa mu kiro omugambo ogwo gusalibwa mu kiro munnange awo wetuli naye nga mwongera okuba nga mma mufolowinga ate musubscribinge munyige kade bagita Faali TV UG mbeebazi ne mbagamba nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kade comment section awo eri awo sooka ontera obaka mu comment section etusigale ng'ofolowinga Dr. Underbat bandibanga munnange Rwema Namakula mbu naye yakoze eki yamuwadde amakkati annange bannayuganda balaba edduka uyo dokita abasinga badde tebamumanyi nga bakanya kumwogerako nti Underbat yaani oyo ye musajja oyo yakola ki
yakwasaganya ku kujjanjaba lwe bannamakula endwadde ez'eziwawa n'ezaawa ez'egindi n'ez'egindi ez'endwebitakuli n'ennankani ez'endwebitakuli n'emitiyaana yazijjanjaba endwadde ezo yazijjanjaba omusajja amanyiddwa nga Dr. Andabaati gynecology bwakigamba bwekityo bakisoma gynecology ekigambo kizibu nno munnange abasawo bayinza okuba nga bakisoma bulungi abasawo jukanze siri musawo akati no munnange byebyo Budget Affair TV gimusubscribe ngate munyigane kale bwenjogera gynecology lozamuba mukitegedde bulungi kyenjogerako dozo bakisomye bulungi yoyo ajjanjaba lwema namakula nabula basinga bagamba nti yandibanga Dr. Andabaati takuma ku kyakujjanjaba munnange nti lwema namakula mugabanyiza ku bya amuza ebintu bya amuza nzo kubambwa mugabanyizaako bannayuganda kino kikambwe Fadi TV mubaye bulungi mweraba